Soko bawaka zindala wogerereko kuva ati balina loboti bawaka zindala bagenda balekere loboti yange as a candidate to contest for those who have elections in the corporate national court, very to declare you were the congratulations. Vice Chairperson, Nachomi Flores Namanya in the position of Chairperson, Physical Augustine in the position of General Secretary, Maki Amlat in the position of Public Secretary, and the remains of Mera in the position of Secretary of Finance being nominated to contest in women elections for Chuanga village in the interview. Congratulations.
Omutuuze yono kale ojja kudda wali taata dda wali. Speaker Emeritus Mukono Municipal Council Nyabo Banakiwanga Rwanda Soko kuyita abantu baffe bonna abakyala ne chairman waffe they are fully nominated ekiba nteno tubidiza mukama Yanga Anatoli mtuzi na tongo papa tiwava nze kwesimbawo ku kitundu kyange okulaba nga kiyivaayo kituka naddala mu byenjigiriza byemizannyo mu byenkulaakulana bingi byenkoze eri ekitundu naddala eri abavubuka oba watandikwa ya bodabodas abakadde obba w'amazzi abateesobola kulima enguudo ezimu naddala mu bulungi bwansi abasinga babirabye okuleeta tentisi zitaliwo ku kyalo amasepiki amasowaani era nsuubiza okutuuzanga enkiiko zibadde tezituulanga bulijjo buli mwaka tujja kufunanga enkiiko nnya naddala tuyite abakulembeze baffe abawaggulu bajje mu nkiiko zaffe babe nga zeekulaakulanya taddewo sakozi abasiga gye bamanyi bagita kwagalana sako erimu abatuuze 65 twagala n'ekyalo kyonna kiregaddeko tubeere n'enkulaakulana ey'amaanyi ddala okuyigiriza abakyala okuseevinga wamu n'okulaba nga basobola okwewola abavubuka buli mwaka ntegeka by'emizannyo nga b'ente n'engaba emijoozi embuzi bingi nnyo byensuubira okukola naddala mu maaso nasuubiza abantu bange buli mwaka nina okugula tenti Nakatumba erimu n'amasowaani buli kimu omuntu asobola okugenda n'abikozesa n'abizza era n'omulala n'asobola okukola ki Kimala so ku kyalo kijja kukkirizanga poliisi kujjanga bwe baddeja okutwala abantu abatalina misango kujja kubanga poliisi erina nominate you as candidates for Bugova for women councils Bugova tujja kuyitanga bakansala bameya bajje mu nkiiko zaffe ddala balabe nga ekitundu kyaffe bakiteeseza nabo batuwulire ebiva mu kansozi tulabe nga naffe tubigoberera sente z'abavubuka eziva ku magombolola tujja kulabanga nga abavubuka batuula bateese ekyokukola twagala nnyo 25% ekitundu kyaffe tubale tekifuna tumanyi sente ezo baziragawa tulabe nga sente ezo tuziteesanga ekyalo teri mutuuze yenna ajja kwagalanga bbaluwa bamugyeko sente baluwa zonna zijja bbanga za bwereere naddala abaana abasoma abajja okunona amabaluwa kwerosi ate babajjako sente engaffe tetujekikola nyagange bampita Lumu Francis ndi mutuuze w'omuseta Baggala zone emyaka gyange mpeza emyaka egy'obukulu emyaka 23 era ndi musajja ow'ekitiibwa mu Baggala zone ndi musajja alina omukazi n'omwana okwesimba ku ntebe nsonga nnyingi nnyo ezandeetedde naye ensonga enkulu eri eti eyandeetedde okwesimbawo ku ntebe y'obwakyeyamaani corruption asusse enguzi esusse mu kitundu kyaffe ddala kati ffe ng'abavubuka abato ekitundu kyaffe kwe tuli tetuyina
ngeri ki gye tusobola kulwanyisaamu corruption y'ensonga lwaki nze nga Ssekinnoomu navuddeyo nkigirire baki abalala bonna. Ensonga endeese kuba kyamaanyi endala ey'okubiri bagiyita batya defense and security. Defense and security kye kino wammanga kankinnyonnyole bwenti. Defense and security ekitundu kyaffe kisuseemu obumenyi bw'amateeka naye obumenyi bw'amateeka buzze butya. Tuyina abantu bangi mu kitundu abapya tetutamanyi. Kitegeera ekyo muganda wange bangi naye tetubamanyi tutya. Kyamaanyi owaffe ne twakwasa obuvunaanyizibwa bwamulema okutwala okujja mu bantu ffe agambe abantu bange abannonda kambatambulemuuko ne regisita yange ndabe olukalala bemmanyi besitamanyi mbawandiike bemmanyi nabo nkonfaminge mulimu eyavaamu tumulipulesinge mulimu eyakola bwati. Eyo ensonga yamulema kati zezo ensonga ezimu tuzindeese. kale nebaza Mukama Katonda okuba nti asuubizza okutuusa ne tuddamu ate okuba nsobola abalonzi baffe kati essaawa y'okuba nga tukola accountability okubanga abalonzi obalaga kibyo bakoledde bakuzza tebakuzza naye kusa kya Mukama Katonda basobola okuba nga batulonda emyaka egiwedde tubadde nga musanvu era tusaba batuzzeeko okubanga okusoma kw'abalonzi kubanze nkyogera lunye nti omulonzi oba tomukoledde oba takoze tomwesibaako naye twabasaba batulaga nti tukoze balugama naye era nga naffe mutuufu laba ntukoze eki tukoze manewesona gano kizwala omwenga gyatambuzaamu ebintu kati nzogeza ffe waffe enamyoya strategy plan gye twakola emyaka 5 namutayiga gyetutambulirako era waliwo yalinga mbuuza nti emyaka 5 gikoze ya myaka 5 naye kati werigwako kuba twagikola emyaka 5 tugituuse mumakati awo atulinga mwera ekitundu nemagamba nedda omuntu omulala wali bazze ndi mukwasa fayiro nagana ebiri mu maaso namutayika mwalimu ebyokwerinda mwalimu okusoma emiti ku nguudo mwalimu okulaba nga abaana basoma mwalimu okubanga namyoya yegundi emodo zone n'olwensonga eyo twali tubikozeeko naddala ebyokwerinda enguudo mu namyoya kiri ku likodi nti namyoya nze n'abatuuze banga ffe tulina enguudo zaffe era municipality ne certificate tuzirina wali zibatula okutwebaza okuba tulina enguudo twekikona netwakiwola ku municipality n'olwensonga etugakongera kuyala kati tugakusimba miti ku nguudo enamyoya mukama nga emubeezi mu myaka eno tujja kufuna amata nokanabanyikulo zijja tujja teeka ebitalo enamyoya Pada agasi ya manowa Kiwanga Kasokozo sagala nkoko Kiwanga omulamu ogupulese twakwesimbawo okutereeza byalo byaffe olwokuba nti abakulembeze abaddeko emyaka mingi balabika beeragira ebyalo te n'abatuze tuwezeza bangi tusalawo tuveeyo ng'esaaviisi edduka bulungi mu bantu tusalawo tuveeyo tusobole okuba nga tutambuza ekyalo kyaffe wamu naye nga entambula ey'emirimu tetambudde bulungi omuntu bamulonda n'asigala akakiiko omu kikyamani esekuitale ye muwandiisi byonna asazeo tukyuseemuko embeera sobole nga komiti eggwayo sobole okulwanira ku nsonga z'abatuuze era nange nvuddeyo okwesimbawo ku kifo kya Kasonero C1 nga fulaga beya wa NRM Kiwanga Kasokoso ng'oliko olukadaaga Bilal okuva mu Kiwanga kale abatuuze bonna ab'ensi eno Uganda ab'ebyalo mulonde abantu bemuwuliramu emirembe abasobola okubayamba n'okwatusaako services singa omuntu wanasigala yika ku kakiiko nga bamaze omulonda services batutuka ate ekirala kisaba gavumenti eyawakati etuyambe ebifo byagazibwa binene nnyo birimu abantu bangi tusaba babitalemu sobole okubeera nga babikendeezaako services ezituka ku bantu ekifo bigazi nnyo ddala tusaba gavumenti eyawakati ensonga eyo girowoozeeko itwale mu palamenti sobole okubanga ebifo ebyo babipresentinga babikendeezezaako services zijja kutuuka bulungi ku bantu naye twebaza President Museveni ne kabineti ye yonna olw'okuba nti yatuwa omwaganya guno okusobola okuba nga twesimbawo nga bantu beerondera gwe baagala omulungi. Yes, well, erinnya lyange nze Sally Dennis nga nze omu ku bacandidates abaze okusunsulwamu olunaku olwaleero so far enteekateeka ndaba nnungi abantu bakakkamu abantu bali mu kusunsulwa era naffe tumaliriza okuligyesali nga tugenda kukola ki tusunsula essaawa yonna nviira ddala ginyamisindye gye neesimbyewo nga candidate ku kadi ya NUP ffe waffe twetegese bulungi era ebintu bitambulira ddala bulungi lwakuba tufunyeemu
okusoomoozebwa nga ffe abeesimbye ku basajja abo abalemedde ku bukulembeze bw'obwa ssentebe. Enkalala bali mu kuzikyusa, bali mu kulaba nga bateekamu abantu abatali ate nga ne isi yalekeraawo dda okukola ki okuligestalinga abantu. Okusunga obula bwe tulina verification ebadde ku kyalo ewaffe tetugirabyeko. Omuntu gwe isi gwe yaleeta ng'emwana sente za gavumenti yajja ssaawa 9. So obwo obusungu n'ogamba olunaku olwokubiri teyaddirako ddala. Complaint tugezezaako giraising ne nothing ekivaayo. Era ekirala ekyokula kyetuze tuobservinga tulaba nti mu katabo kano twewandisizaamu abantu baffe tugenza okulaba nti abantu amannya gaffe enamba zaabwe nga bwe bajja bazitegeka akatabo kagenza okudda nga amannya malala n'ebifo babatadde mu butabo bulala. So tufunyeemu okwennyamira ffe nga abeesimbyewo kubanga abo bennyini isi beyawa basulira ddala mu nkwawa z'abassentebe abo abaliko ku byalo. Naye tetutidde ku kyalo kubanga twadde tuwulira nga state minister owa local government ng'akittaanya mu parliament ng'agamba nti abanyini kitundu ekyo ba residents b'ebitundu ebyo be bagenda okulonda akalulu. Kati era ffe Ejjinja Misinde obusungu bwe tulina ekibuzo kye tugamba tetwetantala kulaba muntu atali w'Ejjinja Misinde ng'ayingira mu kalulu k'Ejjinja Misinde kubanga ebizibu by'Ejjinja Misinde bigenda solvingibwa abantu b'Ejjinja Misinde. Mwebale nnyo, mwebale mwebale ddala bassebo ne bannyabo naye sirema kubagamba nti ennaku z'omwezi nga 28 kino ekiriwo olwaleero kikyali kituuza bassebo ne bannyabo nandibadde ameesonyiwa n'agenda muganyama amafiina siwewaawo anokuleergolo agenda muganyemu amafiina buno bukulembeze si bwa nnono bukulembeze bwa nkulaakulana. People power campaign Madam Speaker. Kunga abakyala kusimba ku mbongo chairperson waffe mukyala Lubenga Florence ne kuluye yonna eri wano basoma ne bannyabo obukulembeze tebamwazikamu mazima onekundi tumuwemba soma ne bannyabo kana akalulu kali wakati waabo abanyigirizibwa n'abanyigiriza mwezi 28 nga teweetiriridde ojja osimba ku lugolobi. We are the national unity platform.